Obuganda twakuumye bubi ayisa abasajja olw'omuzaanawo Joyce Mpanga eyatugenzeeko. Mukama Katonda tumwebaza olw'obulamu bwa Joyce, mukyala omusomesa omutendeke munnabyabufuzi ate nga ajjukirwa nnyo naddala okulwanirira omukyala. Omukyala nga bwe bali kati mu bintu byonna mukyala Mpanga mu ggwanga Uganda alinako ettaffaali. Kitalo nnyo, kitalo ddala, ajja kuziikibwa olunaku olw'enkya. Kitalo nnyo. Abafumbe mwenna nyongera okubasaasira okuviibwako maama waffe kubanga azaala bafumbe. Jjajja Walusimbi, kitalo nnyo ekya omuzzukulu. N'abantu abalala bafiiriddwa abantu bammwe nyongera okubasaasira. Abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale. Lunaku olwaleero lwakusatu ennaku ziri 22 omwaka 23 omwezi gwa 11 dakiika zisemberedde okuwera 5 zakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi k'olunaku olwaleero. Myaka 25 Lubogola Simba tugiweza. Tuli mu bikujjuko. Engule ennaku z'omwezi zigenda kubeera 3 wali mu Summer Gardens Mukono awamanyiddwa nga ewa Reverend Kefa Sempanji we tugenda okubeera okuyingira omutwalo gumu. Abantu b'e Mukono ate kikoze bulungi nti kubamu kubayiseemu ye muntu w'e Mukono bangambye abantu b'omu Kikaawo mu Kame market bangambye ku Sunday public holiday ennaku z'omwezi 3 akatale tekajja kukola kubanga omuntu waabwe ye yatuuse dda ku finals. Era abantu b'e Mukono ng'ogula ebintu mu katale mu Kikaawo ke tuyita mu Kikoba mu Kame market bintu bigule lwa 6 ku Sunday oyinza obutasangawo muntu yenna kubanga enguudo zonna zigenda kuba zitunudde mu Summer Gardens. Abava e Lugazi, abava e Luweero, abava e Katosi, abanaava e Kampala, abanaavaawa ate musooka na kuyisa ku bivulu Mukono awo. Mukono n'akyamuka embeera ne tugitambuza ne mulyoka mumanya amaanyi ga Lubogola Simba. Nina Sentamu Sewandagi ate nina ne Kenneth Kakandei, kamisona bamwine tannaba kutuuka. Naye ng'ensonga olunaku olwayo gye tugenda okwogerako, Gavumenti yakendeezezza trims kyeki Sewandagi mu Luganda. Okutriminga twali badde kutemako biwawaatiro oba kuwaguliza kuwawaagula. Gavumenti yawawaguddeko okwo ku buyinza obwa District Land Boards ku nsonga z'ettaka naddala abasengulwa era n'ab'ebyokwerinda omuli poliisi n'ebitongole ebirala. Ensonga eno oba omulimu guno gwaweereddwa aba RDCs mu bitundu ebyenjawulo be balina okusookanga okulondoola ensonga zino. Be balina okusooka oziyingiramu. Aba Land Boards n'aba poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe balina kuyitibwa buyitibwa. Abakulu ababaka ba pulezidenti be balina okusooka okutunula mu nsonga zino. Naddala abantu abasengulwa ku ttaka, abagobebwa ku bibanja n'ensonga yonna ey'ettaka. Kino nno kyaleeteddwa minisita akola ku nsonga za pulezidenti omukyala Mire Babalanda ye yakireese era ensonga eno yatuuzizza abaka ba pulezidenti mu Buganda district eza Buganda. Era yabaddewo ne minisita omubeezi w'ensonga z'ebyettaka omukulu Sam Mayanja. Ensonga eno ne bagikkaatiriza bulungi nnyo. Naye bino we bigendedde okutuukawo ng'ate enduulu nnyingi nnyo abantu ze bakuba okutaasibwa ku RDCs. Abantu enduulu ze bakuba okutaasibwa ku RDCs nga bagamba ate abamu be beenyigidde mu mivuyo be bakoze batya. Ebiseera emabegako awo ekyokulabirako kyennaawa ekayunga eyo waliyo obutakkaanya nga deputy RDC abantu bagamba yeekobaana ate n'abantu abakola ki ababagoba ku ttaka n'ebitundu ebirala. Sewandagi yajjako wano n'ambuulirako ku deputy RDC Kasanda oyo naye n'abalala. Ekirungi Namulindwa namulabye yabaddewo bulungi lwakuba omumyuka we gwe simanyi ne Naalongo namulabye bulungi nga mu kisenge mwali mwe baba batuusirizaako ensonga eno. Naye president ate n'agamba kino kiragiro kirina okutandikirawo mbagirawo. Sentamu ensonga eno
ne ku nduulu ebaddewo. Ebintu nno bingi ebyayogeddwa era n'amateeka mangi nnyo n'ennongoosereza ezirina okubaamu ezirina okukolebwa bingi ebibadde mu nsonga eno. Naye ekikulu kya byonna kati tutunuulira ofiisi eweereddwa kumpi kati eno ofiisi ya pulezidenti. Kitwalibwa nti oba oli awo kati pulezidenti yavunaanyizibwa ku kino bwe tubadde tukubira enduulu. Pulezidenti jangu otuyambe, abantu batugoba ku ttaka. Bwe kibanga ofiisi ya pulezidenti era ye yaleese kino ng'ate n'egikwasa ababaka be mu bitundu eby'enjawulo, automatically guno mulimu gwa pulezidenti kuba ababaka be era nabo bwe batuuka eyo bagamba ffe ba pulezidenti b'ekitundu kino. Tewandagi yes, byonna ne baminisita abalala bonna era baba bakola mirimu gye kumuyambako. Naye banyabo ne basebo abawuliza Radio Simba akawungezi ka leero yonna gye musinziira mbalamusizza naddala mikwano gyaffe abali ebweru abatuwuliriza ennyo. Naye bwe mbadde nnyingira wano mu Radio Simba ne ndaba amaanyi n'omudido n'ekinogezi ekyongeddwa mu ngule ya Radio Simba ne nzijukira chairman wange Cyrus Kigundu w'amaganjo nzijukirako olwo yakuwa takisi 6 zonna takisi ze tezaakola ne zimperekera emaganjo. Chairman Cyrus Kigundu mukama wange nkutumidde yali wa kusatu naye aba muwanguzi okuba mudaali eyagwambala nali wa kusatu nga njasa mayinja mu kirombe nga ababiri abakulembedde basomesa. Omu yalina director of studies mu ssomero erimu mu Kampala ng'ate na musomesa wa Luganda, bo baali basomesa ba Luganda. So omusajja ow'omu kirombe ky'amayinja ate okuva lwe yava erugogo taddanga mabega siddanga lwa Radio Simba. Bansanyusizza nnyo era nnyongedde okubaagala. Naye nzikiriza mu ngeri enjawulo mukama wange ntumireko n'omu ku bakulembeze ab'ensamu Wakiso district beeri na mukama wange mukwano gwate Ronald Semboga w'ekisimbiri mu Kisamba gyali mulungi. Omanyi kati ali mu bigezo Edmasa White Angels High School kati akola bigezo bya senior ya 6 n'abayizi be. So tumusaba tumwagaliza buwanguzi ate tumusabira byonna bimutambulire bulungi. Njagala kugenda ku mulamwa gwo obutereevu. Mwami Museveni ye muntu nze gwenzikiriza nti alinganga Sentamu Sewandagi ne Evans Walusimbi nga balina obutakkaanya. Naye Sentamu Sewandagi n'alagira batabani be nti bwe musanga Evans Walusimbi n'abaana be mubakube ebikajjo mubiteme buli kimu ekikye mukirye. Naye nadde n'agamba nti baana mwe kendi balabanga mukubye ku mwami Evans Walusimbi mugenda kundaba ke mulivane mugenda olwo Evans Walusimbi ekyalo kikuŋŋaana nagati kendi balaba nja kubakuba nja kubatemako amagulu nja kubasalako amatu. Bwaddeeka n'abagamba nti mukole ekyo. Lwaki bwe nkugamba mwami Museveni bw'abadde awandiika ebbaluwa ye asinzidde mu kawaayiro ka ssemateeka agambye aka 98 emu ne 99 emu. Kati busomera abawuliriza babuulize. Akawaayiro 98 emu kagamba there shall be a president of Uganda who shall be the head of state, head of government, and commander-in-chief of the Uganda People's Defense Forces and the fountain of honor. Akawaayiro 99 emu kagamba the executive authority of Uganda is vested in the president and shall be exercised in accordance with this constitution and the laws of Uganda. Nti obuyinza obw'eggwanga lino Uganda bussiddwa mu president naye anaabukozesanga nga ssemateeka bw'ayogera. Ekyo kikifuula president administrative authority. Ssemateeka agambye atya? Kankusomere ennyingo ey'ensanvu akatundu akasooka then nkusomere n'ey'ekyenda mu emu akatundu akasooka n'akokubiri ensanvu mu mwenda. Ennyingo y'ensanvu mu mwenda egambye functions of parliament subject to the provisions of this constitution. Parliament shall have power to make laws on any matter for peace, order, development and good governance of Uganda. The parliament inaba n'obuyinza obukola amateeka ku nsonga yonna mu ggwanga lino lya Uganda. Akokubiri ne kagamba except as provided in this constitution no person kankudire
no person or body other than Parliament shall have power to make provisions having the force of law in Uganda except under authority conferred by an act of Parliament. Nti tewali muntu yenna omulala yenna anaabera n'obuyinza obuyisa ekiragiro kyonna nga kikwasisa amateeka okujjako nga Parliament ekoze eki emwadde obuyinza. Naye bya mukyala Babalanda byonna wabisomye? Nabisomye byonna. Wamuwuliridde? Byonna lensokola nti buno bwaire mbukusomera ate wabadde ngambye mbusome kati nze ng'omuyizi w'amateeka bino nteekwa okuba nga mbimanyi nga bindi wano ku mutwe. Akatundu ak'ekyenda mu kagamba subject to provisions of this constitution the power of Parliament to make laws shall be exercised through bills passed by Parliament and assented to by the President. Obuyinza buli President bwayogerako bwalina wali aleeta bills mu Parliament. Parliament ne ziziyisa n'alyoka azissaako omukono ne zikola ekyo kyayagala. Kati kino kyayogerako nti mpisiza executive order talina tteeka lyonna mwe kiri. Ekyo kiraga omuntu gwe natandikiddewo agamba abaana be nti mukube Evans naye n'ayogera nti bwe munaamukuba n'abatta. Yensonga lwaki amanyi kyateekwa okukola naye bw'ajja mu lujjudde si kyakola. Executive orders Mwami Museveni zaayisa teziri mu mateeka. Kankwe ekyokulabirako executive order gye boogerako awo muteeka eryo Mwami Museveni gye yayisanga ennaku z'omwezi 28 February omwaka gwa 2022. Bwe baamala okugiyisa ng'agitaddewo naye ng'amanyidde ddala bulungi nti terina kyekola. Ennaku ezaddako zaalinganga 2-3. Kankubuulira ebyalo mu disitulikiti y'Enkyankwanzi ebyalo ekimu bakiyita Kyerere North, ekirala bakiyita Kyerere East, Kiyuni Central, Kiryajjobyo West ne Kibanda Village mu Gayaza Sub County Ekyankwanzi. Mukyala wa General Aronda Nyakirima gwe bayita Linda Aronda yagenda ku ttaka eryo n'asengulako abantu nga kino ekirago bakiyisiza ennaku nga 5 emabega. Mwami Museveni kyagambye nti temuddamu okusengula abantu kuki? N'asengula abantu 1,000 ku square miles 5 ez'ettaka. Yali ayambibwako aba UPDF abasuka 30. UPDF ey'ennyingo etwasomye ey'ekyenda mu 8 akatundu akasooka kagambye ani komanda wa UPDF? President General Museveni. Bino byonna abikolera bano ababikola kati kigamba nti bano bonna abasengula abantu ku ttaka balina akakwate ne President Museveni. Ye komanda wa UPDF. Ono agenze n'aba UPDF okusengula abantu ku ttaka ng'ekiragiro kyakayita. Siwe wokka omubaka wa Parliament bino yali abyogera bamuyita Joel Sebukaali. Ye mbaka wa Parliament w'ekitundu ekyo. Ng'abantu n'ebimera babibona babisengula ne babibona ate babakuba n'emigga emiyitirivu. Bana abasirikale ba UPDF. Bwe twali mu COVID eyasooka kankuwule ekiryandongo mu disitulikiti ekiryandongo ne okole mugombola ye okole Sub County eri Ekatakwi basengula abantu. Bintu tebiri wano wokka n'eri bagenda ne basengula abantu. Omanyi n'asengula abantu basengula abantu ku hectares 15,000. Hectares 15,000 ziba acres omutwalo gumu mu 12,000 ne mu 8 ebizigwamu ze square miles kumpi 200. Bino byonna babisengula nga Mwami Museveni amaze okuyisa ekiragiro kino. Si ye yekka kangulye waliwo research yakolebwa aba Transparency International Uganda nga bagamba ku on land and corruption during the COVID-19 pandemic. Bayogera ku kyalo ku muluka gw'ekyayi Emanyo Gaseka mugombola ye Kasanda. Eyo nayo basengula byalo. Abantu bano abazze basengula ebyalo bamanyiddwa jangu wano waffe Kampala wano mu Ndeeba. Omusajja oyo yamenya church y'omu Ndeeba ye yasengula abantu Erusanja ennyumba 135 n'azikuba ku ttaka tewali kyali kimukoleddwako. Saawo wiiki eno gye twogeramu kati saawo mu 28 dayima 28 ndi wano wetuli. Kyoncho musango teyaguwangula. Yate yaguwangulirawa abantu bo basigalako. Bwe twatuka wali nakawa wali nagulu olaba wali unayitanga ngenda ku mubuzi mu 28 Gavumenti yasengulako byalo na byalo. Ettaka eryo neriwa omusajja gwe bali bayita OPEC Prime Properties azimbe gye bayita Satellite City. Bwogendawo kati okuva 28 okutuuka 2022 sije maka 14 Satellite City busaba gwe omunnakawa. Satellite City bali bagizimbyewo. Abantu bali waawo. Gavumenti ne basengulawo. Si wokka
abe Nambole omwaka guno n'oguwedde ekisaawe kye Nambole bajja okukidaabiriza amagye ga UPDF nagambye nyinga eri agambe ndi president ya komanda waaki wa UPDF bwe bajja okuddaabiriza ekisaawe ekyo abamagye ga UPDF baggaliramu ennyumba z'abantu zonna eziri omwo era abaalimu babagoba misinde mwali musebo n'ekiggwa kyaffe mwe twasingizanga Nambole awo munda ekya Nambole bakireka ebbali Nambole Nambole waali naye nga atunudde mu gate bwati nannyini kyalo ekyo kwe bazimba ekisaawe naye abakulu ne bajja bakoleki Nambole baamulekawo akyaliwo ne bajja bamusengero waali wangi bino byenkugamba bano bonna abasengula abantu ku ttaka balina akakwate ne mwami Museveni bwe nali wano ne proseki eswala otaaliwo nayogera ku byalo waliwo amagombola kangajjukire kubanga nkyagamanyi egindi ekiboga eyo ng'ennaku z'omwezi 21 Desemba omwaka 2024 olukiiko lwa disitulikiti y'Ekiboga lwayisa abantu abali ku byalo byali Kayanja, Lwengaju n'Empango 400 babawe ettaka square miles 31 bwe bajja okuligaba nga bataddeyo okusaba kwabwe ku bantu 400 amaka 400 tebaawo okweyadda atya naye ettaka eryo lyawe babagwira be baayita obuleesi ku mmotoka ne babasengula ne babatwala kakati bamala otwala ebyo eyo saagala kugamba nti ndeke ki oba ndeke ki mwami Museveni talina bw'asobola kulwanyisa kibba ttaka kubanga ye yennyini bano ababba ettaka bantu be balibba ku ye kankuye ekirala ekyokulabirako maliriza waliwo buloko bagiyita 83 poloti namba emu eri Kalagala ewa Busaana mu ggombola y'ewa Kyato mu Nakaseke district ettaka eryo lyali lya mwami George William Mawanda oyo yafa 1945 mu 1974 nga Mawanda yafaana 5 gye myaka 30 ettaka eryo balikyusa ne baliza mmanya ga Kangave n'akyusa nga transfer ya George William Mawanda mu 74 balikyusiza ne transfer ya George William Mawanda eyafa mu 1945 ettaka eryo ne balikyusa ne balisa mmanya ga Kangave bwe balijja mmanya ga Kangave ne baliteeka mmanya ga bayita Kamisi Musanji n'alisala na plot 2 eri ali plot 1 n'azifuula plot 3 ampuliriza omulungi tujja kutandikira ettaka eryo lyenjogerako liri ettaka eryali lirwanya b'omwine kwe yateeka ente 15,000 ampuliriza omulungi tugenda mu maaso honorable Kenneth Kakandei Land Board, District Land Boards, obukiiko bw'ettaka obwazi district bwakendeezeddwa ku maanyi ku nsonga z'abantu enkayana z'ettaka okugobwa ku bantu n'okusengulwa okutali mu mateeka. Obuyinza buno bwasoose kuweebwa ababaka ba president ba RDCs bano nno be bajjanga ensonga zino zitambuza wekinaabanga kisaanidde poliisi eyingirewo n'ebitongole ebirala ebyokwerinda. Mbagirawo kirina okutandika. Ne bwe mbadde ntandika ate abantu endulu babadde bazikuba nnyo kubataasa ku bantu bano ba RDCs. Weewaawo nabalabye eggulo nga bagezaako ate bo okulumiriza poliisi. Tugezaako okulwana naye ate oba oli awo gw'okulira ebya security n'ebyokwerinda mu district ng'ate olaba DPC ng'ate olaba OC ng'ate olaba mu poliisi naffe ne bitusobera. Italian job omubbi bwe yabbanga ssente mu bank bwe yatukanga ku street bwababbye miliyoni nga 8 ng'akwata kaata ng'amansa bantu olusanvu mu ataano nga baluleka abantu nga badduka nga bayingira mu kkubo okkayanira 5 nga blockinga poliisi poliisi ng'ekomaawe batekyeyongerayo oli anyaze olusanvu mu ataano nga yeeyongerayo. Eyo concept owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni gy'akozesa yeeno nti bw'oyogera ku b'ebibanja nti bajja ku ttaka
abantu bagwa side yo kale bamala okugwa side yo gwate nojja nonyaga nogenda basigadde police tekyalina wekolaki wekwatira kwa gwoba ogenze bw'oba oyagala okutegeera ensonga z'ettaka zino olina kutegeera nkola ya Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni. Bw'osoma akatabo ka CIA ekitongole ekimu ku bisinga obukesi mu nsi yonna nga ky'Abamerika kitambulira ku kye batasobola teeka mu buwandiike n'ekyo osobola okonkuludinga ng'okasomye deception kitegeeza bulimba nti olina okulimba osobola okuyitawo. Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni alina enkolagana y'amaanyi nnyo ne CIA. Evidence eri mu ekyo ensonga y'ekituli e Somalia, e Congo, Sudan ne Central Republic of Congo twatuukayo lwa interest eza CIA. Kati enkola ya Museveni, enkola ya CIA erimu obulimba ne deception n'enkola eri gye nkulaze eya Italian job. Ekyokubiri nti mu nkola eyo Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni gy'agoberera olina okumutegeera nnyo kubanga etambulira ku bulimba. President Museveni bw'akuga nti ngenda Masaka n'omuteegera ku lw'e Masaka ojja kumala omwezi nga tomulabye. Nefe abamumanyi bw'akuga nti ogenda Masaka muteegere ku lw'ejjinja era ojja kuba oli awo ng'amaze okutuuka. Ensonga lwaki Bannayuganda baasooka ne bamukkirizamu kujjako maama wange yamutegeera. Yajja wano n'aga nti nze ndi mulimi ngenda kufuga emyaka 5 bwe jaggwako naga tugenda kukola constitution era n'ava ne mu magye n'ayambala ekkanzu naga nze waffe tetuli bakulembeze. Omanyi waliwo Wakayima omubisi etwali tusoma ennaku zino tebakyamusomesa wabeera nga Wakayima omubisi ne Wakayima omukalu. Kati Wakayima omubisi nga gabawulira ejjinja teekayo akatono ng'ojjayo bw'owulira ejjinja ekiwukuta ekinene ng'oteekayo ki omutwe. naye nono naye yali mugezi bwe yawulira akatono n'assaayo bwe yawulira eddene n'ajjayo. Kati Wakayima omubisi eyeefula ng'era omukalu bwe yajja n'alowooza nti omusajja ejjinja eddene limukoze kirimukube kumbe naye ali wali yeefiisizza n'asitula atwale omunyago yeeriire. Kaakati Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni ffe abamumanyi era abamutegeera kyayogera si kyaba ategeeza. N'ezo biwandise mu mawulire mbu yawadde obukiiko amaanyi biki si kyategeeza. Ky'olina okumanya bw'obanga omumanyi ekigendererwa kye kinakuteze kiwaani akugambye agenda Masaka n'ekituufu agenda Jjinja ekigendererwa kye ki. Njagala abatuuliza bonna bamanyi ekigenderera kya Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni n'abamwetoolodde kubba ttaka period. Naye luli obukiiko bwawadde amaanyi luli bubadde bulekebwa ebbali naye kaakati bano abakungu be abakiise be ba RDCs balina okusooka obutunuuliranga. Kati akuteereddewo ekifaananyi ekyo gwogende n'ekifaananyi ekyo balina okukola nabwo oleme okutunuulira omulamwa gwennyini. Abakozeko n'Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni nabo batunuulire ojja kumanya enkola ye. Chief Justice yakulembera kooti ne Judicial mu Uganda yavuddeyo n'agamba abaagala okunyaga ettaka ewaabwe mu Acholiland bali mu gavumenti abalala bajjennu kyataayogedde n'amenya ne baminisita kyataayogedde nti ne mukama waabwe ddiiru mwali naye nga wayabadde tayinza kutuuka okujjako nga yali resigns. Naye ffe ssebo bw'ogamba anti wuliriza mukama wange bw'ogamba nti baminisita 15 ne bajjenulo mu magye eyo oba ogambe gavumenti bakolanga abantu
mpuliriza beyambisa byambalo na office ekyo gwokyogera akawairo ketusome tugambe nti adumira amaje yaani nedda ssebu noono kennyini ayogera baminisita 15 bwe basimba mu layini eno ne bagenerals mu magye ng'emabega abalaalo bajja babakulembera abalaalo abavudde Tanzania pulezidenti gye yakava naaga nti ate mufaayo interest zammwe ngenda ziprotectinga olwo yabadde ayogera ku mudumu ogutwala amafuta tolaba nti nno wabeerawo ekintu ekipange nga kitambulira ku system nga bw'erina okutambula tolaba nti nno chief justice kye yayogedde alina kye yaleseeyo gwe ng'omuntu omugezi omuntu alina ensonga gy'ayinza okwogerako n'omanya nti alina waatatuuse ng'omuntu bw'anajja abakyala batera otuvuma n'agamba omwana n'akuvumira mu mwana omutwe ku mulingo gwa kitaawe naye n'amala ate n'agubiiya oleega kye tuliringa eri ataatawo naye ng'olina kye wamukoze oba otegeera kye nkugamba gwe bw'omunyiiza akuddiza mu mwana oba avuma akufaanana nawe gw'omanyi akufaanana totandikiraawo kamala okuwumula gardens emukono mu b'engule ow'enkima kuliko Konde John mu Italy ava Kigenda Nkokonjeru Buyukwe ow'engabi kuliko Semugenyi Fred Beinene ava Kasambya Mubende ate ow'empeewo ye Kamulali Mugambe Mayumba 10 ava Bulyanteete Lugazi eyo Kyaggwe Nkokonjeru Buyukwe Kyaggwe ne Lugazi Kyaggwe ate nga ab'Ekyaggwe twayisizza mudda omulala so b'Ekyaggwe ennaku zino tetuzannya kale KCB Bank for people for better Uganda Revenue Authority developing Uganda together n'amakampuni amalala mangi nnyo ddala agataddemu ensimbi agatusobozesezza engula eno okubeerawo tukyagenda mu maaso kakanda abadde aŋŋamba kempumuddemu wano nensooka nenkuba katooki ekeeyo wali yanfaanana nyongera okubyegendereza Chief Justice yabadde alaga president nti president oli mu lukwe olw'okubba ettaka lyaffe ng'abakyoli naye kimanye nti tukoze eki tukutegedde oyawukanyeko ku bannayuganda abalala kutegeera ensi kuba Chief Justice ovaayo otya okujja kunga ensonga kuba ate bwe binajja mu kooti naye yalabye ng'ow'ebbango bwe tomwemuukiriza teweebikka kati njagala bannayuganda bakitegeere ensonga eno bagitegeere bulungi omuntu abba ettaka ye gavumenti oba abali mu gavumenti teri muntu mulala tebakulimba bino president byagamba ab'ebibanja protecting ab'ebibanja alimba teri muntu agenda kusengula ku bantu ttaka square mile nga talina magye singa bikomo n'okoma waawo n'obirya okiwulidde nga talina magye bino byagambye kakande singa bikubuulira nze nkubuulira ekigenda mu maaso kati kitegeere mwami Sewanda gyakubuulidde wano twalina abantu enaggulu nga bajjudde ku ttaka ani yabasengula gavumenti ate ab'enakawa gavumenti ate ab'ekireka gavumenti kakati oŋŋamba ki waliwo ne beyatandisa okusengula ekireka era nate bali mu luguudo gavumenti yesengula abantu ttaka lya poliisi ku ttaka lyonna oba lya poliisi oba si lya poliisi era neeyo mu bakyoli gye nkubuulidde abasengula abantu balina emmundu ate ekyenjawulo kye mulina okumanya nti ekiriwo bakiyita kutwala ttaka kati baba bajja okutwala ettaka bajja mu nkola za mirundi ng'esatu esooka baavuwaze obagule abagaggali bajjeeko baavuwaze obagule kati olwo zino ssente ze muwulira gavumenti zebba nti biliyoni 3 ziggwera mu ttaka nti bano abali mu gavumenti wamala okunyaga essente nga bajja ewammwe mu basewandagi bye musikidde temulina mirimu kuba temusobola kufuna mirimu mu gavumenti eno
mujja kutunda ttaka n'ebibanja byammwe mugule bodaboda ate bodaboda ne bazikwata bamala ozikwata ne baziteeka ku poliisi n'oddayo otunde ekibanja ekirala era bodaboda ezo zonna ebyo bitegeke toyina mulimu oguze boda bamala ozikwata eyo nkola ya mulundi gumu. Enkola ey'okubiri ye bano abajja ne bagula ebyalo square mile 5. Njagala nkubuulire teri muntu okujja nga yena enkolagana ne gavumenti asobola kugula square mile 10 ez'ettaka n'asasula mu kaashi n'asengula abantu byonna byenjogera biteeke mu context n'amala n'asengula LCs ne LCs ez'abantu nga talina muntu mabega alina mundu. N'olwekyo ebyo byonna nkola ya gavumenti. Kati president bw'avaayo olwaleero kati njaga mutunula ekintu kino tonamanya kintu kyakoze. Agambye kooti bw'emala okusala newa court order ate komiti ye erimu aba RCs etule mu court order eyo egiyiseeko nayo ekiragiro ekyo wakirabawa nti kooti esazeewo ate RDC n'atuula ani alonda RDC alina veto powers eza kooti bye n'abesazeewo RDC atamanyi na mateeka naye ataddewo aba RDCs kubanga bo bantu be babeere nga beboogera ekisembayo ne kwekyo kooti kyebeesazeewo. Mu bino byonna bannayuganda kye balina okumanya nti ensonga egenda mu maaso nga bw'olaba erwanya Abapalestine nsonga ya ttaka. President Museveni n'abantu be baagala ttaka. Kyova olaba n'obutale bunaaba butute wano mu kibuga Kampala Kiseka gomanya ettaka lya Kiseka ekyaliwo okimanyi gavumenti yalitwala nakasero gavumenti ne gavumenti yani so bino tebigenda kukola bigenda kukola nenga biyamba owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni asobole okutwala ettaka. Njagala amalize na kino kitegeere bulungi waliwo eyambulira ekintu kino ate ne nkinoonyezako nenkizula nti si kituufu gwe sobola kwogera linnya nti kituufu. Yes ng'abantu mu district zino owekitiibwa president zagenza akola eza district anamwe 9 ne zifuuka 10 kati ziri 10 mwana mwoba mwendera simanyi 10 mwana mwiza n'okubanga ne kumacha bayongedde kitegeeza bakongera mu district 10 ekikulu kya district ezo buli district ejja ne land board ejja n'obukulembeze bwayo obupya naye obukulembeze obwo wabeerawo ekiyitibwa land board. Land board eyo yefuga ettaka ne land board eyo tekubwako kalulu tebalondebwa nga bano abeesimbawo nti twalonze chairman. Land board eyo eteekebwawo buteekebwa n'ekigendwa kya land board eyo ku controllinga ttaka. Kati ekibatemyatemyamu bu district buno nga Chief Justice bwe yabadde ayogera nti bw'ebanga district yali ggulu tugitemeko kanooya kadeene ebbali tutekewo land board econtrollinga ettaka eri tutemeko kamuliya ati kadeene ebbali tutekeko abantu baffe bakontrollinga ettaka eri bwe tunajja nga twagala ettaka mu kitundu ekyo kerere y'eggulu tujja kuba tugikoze eki tugisazeeko. Kati buno bulandi board buno bagenze bateeka ekigendererwa kyawo butya bwe bafuna ettaka kuba bwe bugaba liizi bwe bugaba ettaka lyonna naano mu Buganda ziyitibwa mayiro 9 zetunoonya ziri luddawa ziri mu land boards. Yowe Kampala yani chairman wa land board sigwe bamusiba balondemu Lord Mayor yali amuwadde obukulu ne bamusiba bankisabe kojjange ekyakimpe nange naye n'amulabulako mwami balondemu abadde ku ensobi z'abadde akola Lord Mayor n'agezaako kyembadde ngezaako okulaga kyetugezako okulaga abantu nti ensonga y'ettaka eno gavumenti girimu nnyo wakati naye ng'oli omusajja gwe nabagambye eyazanya Italian job weegendereze omubbi ng'anyaze n'akanyuga mu kkubo
bukadde 8 nakwatakata nagakanyuka mukumwe ne musigala nga mulwanira 5 gano ye n'atwala 705 kati enjogera y'Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni ateekawo ekifaananyi zize kulwanirira baabibanja Ichuli Party 1 ne Ichuli Party 2. Dr. Kati bwe yagenda mu kisibo ky'enkoko ng'ayambadde galubindi yagamba nti agenze kujjanjaba abaana ab'enkoko n'agenda okukyuka bw'ati okunona empiso omukira ne gukola ki enkoko ne zikola ki kumbe Dr. Kati yali akoze olukwekweso olw'okulya abaana baaki b'enkoko. N'olwekyo Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni mukimanye bannayuganda batuwuliriza alinga Dr. Kati mwoyo gwa ggwanga nedda ssebo alinga Dr. Kati azze okujjanjaba abaana b'enkoko tolowooza nti ajja ayomba azze okujja fe batusomesa mu ddiini fe abalokole omusamiza ali wano sifuddeyo kyalowooza batusomesa nti sitaani bw'abeera ajja okema abaana b'abantu tajja ng'alina enjala mpanvu nnyo okiwulidde ng'alina agaaso gagenda kuvaamu ng'alina amanyo gayiseemu bwe gati nti olumutunulako naawe n'okola sitaani wuyo n'okola kino ajja awoomerera ng'omubisi gw'enjuki gamba okuyita mukyala afaanana obulungi ennyo ng'amasayizi yo yennyina evanizi ekirooto kyo mwajjira noga evanizi ebyange byonna mpozi awe wali olumbe olugenda okukola ki okulya n'Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni amasitalinga geemu eyo nti naye bw'aba ajja gy'oli nga bw'ona ogenda mu katale n'ogula ebinyeebwa n'obisika ne biwunya akawo naye n'oteeka ku kamasu nkomawo temuvaawo emmese erye ogola simba 5-3-6-9-7 okwetonda kwa mwami Bamwine kutuuse afunyemu ebimukutte emirimu egy'amangu era yeetondedde abawuliriza n'agamba nti nno ajja kubaawo olunaku olulala. Message eyise munywanyi wange Prosi Kyeswa mbadde musonyiweko katono. Mwami Museveni ddala mwe mulaba talina kalungi konna ke yali akoze era mwe mujja wano Mwami Museveni ye temumulabako kirungi kyonna nabadde njogera ne mu bye musuubira okukola temulinaamu kirungi kyonna kye mulowolereza ku Mwami Museveni nabadde njogera ne mwami era bino eby'ettaka teriyo balina ssuubi ku kino Mwami Museveni kyakoze kubanga n'obukiiko obumu babubuuka abasaatuusi babadde babubuuka naye kati ababaka be bagenda kukwatagana n'obukiiko local councils bagonjoola ensonga zino. Bwe nabadde njogera ne mukwano gwange Sembogga ne munyumiza ku nsonga ezo ne twogera naye toyinza kuleeta jjiike n'onyika essaati y'oba ekkanzu enjeru n'oginyika bulungi n'ogyoza n'oleeta kabbululu kali ke twayozesanga edda n'otuuka okunyumunguza n'osena amazzi mu kitaba n'onyumunguza mwago n'oyagala ffe tukugambe nti gwokoze eki gwoyozezza era tukusiime. Toyinza kubanga oyozezza nga banyumunguziza mu kitaba. Kankuwulira statement eno giwulire gana mawulire gafulumye wiiki eno. Security officials led by the Uganda Police Force and the Uganda People's Defense Forces have destroyed people's properties worth billions in the ongoing evictions of civilians from the Kireka Police Barracks. The affected areas include Kiganda Zone and Kireka D in Kira Municipality, Wakiso District. Enyingo gye twasomye yagambye nti commander in chief of the armed forces ye President Museveni. Era akugambye nti byakola abikola asinzira mu tteeka eryo. Nze Mwami Museveni kubine by'okusengula abantu ku ttaka. Lwaki nkugamba nti ye byawagira kasole kange nasoose nako. Bano bonna abasengula abantu ku ttaka balina akakwate ku ye. Ate ne Mwami Museveni amanye ekyokukola. Buganda ng'ennaku z'omwezi 7 mugula nsigo gwe mwezi gwa March omwaka 2022
ng'eyita mu ekitiibwa Daudi Mpanga yasoma ekiwandiiko kyayo n'eyogera weeyimiridde ku nsonga z'ettaka mu Buganda. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'akwata ttiimu ye ne delegation ye n'awandiika ekiwandiiko kya miko kumpi 20 n'agenda mu kakiiko ka Mugemereirwe n'annyonnyola ensonga entuufu eziriwo lwaki abantu basengulwa ku ttaka era nekisaanye okukolebwa. Mwami Museveni ekyo takikola, wabula ateeka ba RDC be nti kati kooti order bw'ogijja mu kooti gitwale mu kakiiko kano aka security abaayo bo bakuyambe okusengula. Batula nti ani azze nti ono Evans katunda bano basengula ttaka ku ttaka lya poliisi kwa abantu tebalina kubeera akabeera squatters kulyaffe erya Sewanda gyobe lya Evans okubalina okubeerako bakwene siringi 100. Minisita w'ebyettaka onaanyumizanga abantu buli lunaku ebukumula ayina ettaka eka 100. Taata we bw'afa omusajja yasikira ettaka eryo eyalisigalako ng'alikuuma kumpi lyonna yaligaba n'aligabira abantu ne balibeerako nga yanywamu mwenge. Ono bw'akomawo n'asengula abantu ku ttaka. Bw'amala obbamalako kati y'omu kubagamba nti abantu balina security of occupancy. Akawaayiro kasoma akasemateeka kagamba security of occupancy ye kaali kagamba security of occupancy ya myaka 2 paka nga bakoze etteeka ly'ettaka. Etteeka ly'ettaka baalikola 98 security of occupancy neevaawo ne batransferinga mu tteeka ly'ettaka. Naye nga ssemateeka wa 98 yasooka kutongoza bubbi obwatubbako ettaka lyaffe nga tudduse eruweero mu 83 ne tugenda mu lukoola. Abaali esenzaako ssemateeka bagamba nti abafuuse ba bona fide occupant enkola zonna ezitubbako ettaka tezitandise lwaleero. Naye nze kye nasinza okusanyukira yono gwayodekeddeko Alfonso Winyiddolo nja kusooka kumunyiigira. Bino byonna bibadde bikolebwa e Buganda nga bo Winyiddolo baseka bakuba nduulu. Kakandei ayogedde ku district land boards wano mu Buganda we zisinze okugaba ettaka. Buli ttaka lirigaba balita freehold. Naye weewuunye bajjeno b'amagye ne ba minisita bagenda mu district land boards ezo omuntu ne bamuwa square mile y'ettaka eka 642 ku siringi emitwalo 5,112 kubanga agula buli hectare siringi 2,000 wakati w'2,000 gwe basedde 10,000. Naye njagala ombuulire bw'ogenda eddwaniro ekiboga waliwo omuntu ayinza okubulwa emitwalo 5,112 agule square mile y'ettaka. Abantu abali ku kyalo gende ne waffe kansiri awali single barracks we batwala ettaka lyaffe abasingo ne balikolako barracks y'amagye. Ffeffe n'abaali ku kyalo ekyo kansiri bajjajjanga abaaliko baali tebasobola kuvaamu mitwalo 5,112 okusobola okugula square mile y'ettaka eyo bagisigaze amagye gagitwale nga n'okusasula kagisasula 5-3-6-7 yesimu gyobonkubirako bugenderere. Ate kuno okutwavuwaza namukwano gana bali njogala naye jo Evans kuno okutwavuwaza njagala mbabulye okwavuwaza Abaganda si project ya Yoweri Museveni, project ya gavumenti ya Uganda. Era Abaganda okukomya project eno tulina kwerwanako kukwata buyinza. Lutindo Radio Simba hello 5-3-6-9-7 yesimu gyoba okubako ku nsonga obukiiko bwa district tetuyinza kuyimiriza project bwakendezeddwa ku maanyi ku nsonga z'ettaka. Lutindo Radio Simba hello wanjisebo webale tuweereza mukulu Evans uliriza wiikirifu mwesige nga nsinzira n'akawa mukulu Kakandei sebo nkulamusiza muganda wange oyo naye ensonga azirambuludde bulungi. Ekisookera ddala tukirize oba tugaane nti ekizibu tekiri ku bukiiko nga Mwami Museveni bw'alowooza. Kuba nsuubira gye bujja ojja nakwesanga nga Mwami Museveni ajja kuyeseera agambe nti kati neebempadde obuyinza kati kamusigale erinze pulezidenti nze kennyini. Kuba olwalo bw'ongamba twagala twebuuze bo ku ttaka lya gavumenti amateeka tegakola kuba ndowooza mwalabako ekyali e Bukasa era nabo baali baagala kulitwala butwazi bwe baali baagala okuzimba omwalo. Era olale bw'otunuulira n'engeri gye babasasulamu obusente obwali obutini babasasulanga property zaabwe zokka naye nga mu kusooka bajja n'amaanyi. Kati bw'otunuulira ekiri wano e Kasokoso mwakyoli kwotaawo bakasayira ndi awo wonna batulaga nti baagala ettaka naye tebalina wadde ekiwandiiko ate nga bakimanyi bulungi amateeka bebalina okukola ki bebalina okuyita. Naye batulaga nti bava eri poliisi eri gye bagambye nti bagiwaddeko obuyinza yemu kutulugunya abantu ekuba abantu amasasi ne bafa nga bali kutanga amateeka bagambanyi bulungi ettaka kye liragira. So n'olwekyo nze nsula nti ebyo byonna birina akolebwa naye nga abanene abali mu gavumenti bennyini ababba ettaka nga weebali
byonna byakumala biseera ziza neyanze ge 54369 simu gyoba okubako Evans okimanyi nti bananyi ettaka bwe basala amagezi ne bakozesa akawayiro k'ettaka namba 36 batandike okugabana ettaka n'abasenze baabwe ate kati minisita w'ettaka agenda abalemesa Lutindo bali banjisebo ayagala okubafuna tano nya 3 akawayiro kagamba akawayiro ke namba 36 kakkiriza gwe landlord Evans ne Sewanda gy'omusenze ku ttaka lyo okukkaanya ne mugabana ettaka eryo kati bamaze okulaba nga ako kakola era ab'ebibanja n'omumpigi kabadde kakoze bulungi nnyo ng'abantu bagabana ettaka lyabwe ow'ekibanja n'atwala ekyapa kye ne nannyini ttaka naye n'atwalako ekitundu kye n'afuna ssente n'ow'ekibanja n'aba bulungi kati minisita Sam Mayanja ekyo kyatandika okugenda ng'avumirira temugabana kubanga ekigenderwa kyabwe ettaka lino eddene gwe nannyini ttaka bw'oligabana n'ab'ebibanja yayagala okulimba tajja kukisobola bano abawandiika lintaka ly'owudde nga bwendiso omwana abaliwandiikako amannya kati bano bakyusa ekyapa ky'oli tebakikyusa kukimuwa neyanziza Sewanda ekikomaawo way forward kyusa gavumenti musule bulungi